Ebyomukolo gwa Mary Butter ne Chris Evans amazima gaagano bibino tubireese ate Shibo okubeera nga ayogedde bwino omukulu Jeff Chiwa ensonga ze zote tuzireseyo ebyokubeera nga Eddie Kenzo yavudde mu mbeera n'amawulire amalala mangi gabeera wano ku Clarity Source 256 n'enkobaza gwe omulungi eyasalawo okubeera nga if it's all about information you follow us okola kyamanyi nnyo nnyini ddala n'enkobaza n'emirimu gyonna gy'osazeewo okutuusako engalo olunaku olwaleero n'enkugamba gwe mukwano yakasooka olaba video zaffe please subscribe notification bell kekadakadiira notifications zijja beera nga zijja buzikusumiyo singa such information is released okuva ku nsulo ezeesigika mu kaseera kano njagala tutandikirawo okwebyo ebitambula mba celebrities bo nga tutandikiddewo omukulu Chris Evans Kawesi katini nnyo ku mukulu wano omuyimbi Munnayuganda omukulu eyaliko bba w'omukyala Jamila Kalungi era yasobola n'omuyimbira akayimba akayitibwa Mulungi akayimba ako mwakamanya bulungi era omukyala ono we yakyawa Chris Evans omukulu oyo gw'olaba yakaaba n'amenyeko omutima azasinkana abantu ab'enjawulo mwe muli ne TikTok amanyikiddwa nga Bresha Cash ne babeerako munnayi naye bakola ye emabega naye byo tetujja kubyogerako nnyo mu kaseera kano wetwogera ife abakirayi tetwafunye kaadi oyinza okwebuza kaadi yaki munnange emikolo gituuba bitya ffe ne Gomesi tunoonya era abapangisa Gomesi ndowooza batandise dda otegeera ensonga amawulire agaliwo nga tegaliko kubuuza gali nti omukulu Chris Evans n'omukyalo oyo Mary Butter ekintu ky'omukolo kyo basazeewo bakikole nga tebeesiseemu era mukwano njagala nkukakase nti kaadi zamaze okufuluma era ffe nga aba Clarity engeri gye tweyama okubeera nga tukutuusako information yenna twasobodde okubeera nga tugamba kukubire kaadi ekifaananyi nga bw'ogiraba awo kaadi bwetu bwefaanana ng'etuyita nti munnange omwami n'omukyala Gideon Ssemakula ab'Ekamengo babadde batuyita okuba okukyala kwa muwala waabwe Mary Namakula gwe tumanyi nga Mary Butter omukolo ogwo gugenda kubeerawo mu budde obutali bwawala date nga bw'ozirabye ffe tetwogera byanjwanja we talk with Clarity era mukwano ffe boolaba emikolo twatandise dda okubeera nga gitukoza mukwano byonna ebinaava ku sayidi eyo tujja beera tubikuwa kubanga ffe tweyama waliwo omukulu omu yagezezzaako okubirako omukulu Chris Evans ng'amubuuza ku nsonga zino ezanga 12 omwezi gwa November omwaka guno omukulu n'abagamba musango okubeera nga ye ne mwana muwala Mary Butter basazeewo basetolinge byonna ebyo byonna bibeera wano ku Clarity Source eyo kankujjeyo nkutwaleko wa the Queen herself Queen Shiba Queen Mama omubwati munnange amawulire agali ku sayidi eno omukyalo ono bantu bangi ab'enjawulo era buli omu nga kwogase ne bafans be bamanyikiddwa nga bashibaholics bagenda maaso n'okugamba naye mami ku bulungi bw'oliko sente ozirina erinnya olikoze buli kimu okikoze lwaki togenda maaso n'okubeera nga ate ofumbirwa ensonga nnyingi zino omukyalo ono abadde azewala naye yavuddeyo ffe n'atugamba aba Clarity kambabulira mazima lwaki nze saagala bintu by'abasajja ne tumugamba ffe tubulire tutuuse ku bantu omukyalo ono yategezezza nti ye muntu akkiririza nnyo mu bakyala era ajja kuyambanga bakyala banne wanabeera asobodde n'atugamba ku nsonga z'okufumbirwa ezo z'omuzireke lwa nsonga tayagala kubeera controlled by someone tayagala kubeerawo ng'agamba ate omusajja yagambye nze sirina kukola kino nedda ye Queen Shiba erinnya lyekoledde takyayagala bintu bya muntu kubeera ng'amufuga ate nga she can live mu ngeri ye omukyala ye bw'ati obwali naye nga tukyali ku mukyala ono katumuliikinga ne baneena ababiri oyo golaba mu kifaananyi Grenade ne mukyala Aroma oyinza okwebuuza ate bano bakoze eki mukwano the news on our desk is that omukyala Aroma yakuyimbidde akayimba kati aka trending laavu yemmeza obubako omwana ono kyata atuyimbidde yakosezza oluganda olungi nga bw'omulaba mu kifaananyi ali n'omukulu Jeff Chiwa ate kasita omulaba n'omunene omanya bumanya that it is not news okubeera nga omukyalo ono yabadde signed under Team No Sleep era njagala okuwa information etaliko kubuusabuusa nti wetwogera mu kaseera kano omukyala Aroma ali under Jeff Chiwa management yeegasse ku Grenade official twakutuusako information ne tukugamba ne mwana muwala Rahma Pinky naye ali under TNS Team No Sleep Queen Shiba mwe yava munnange omukulu Jeff asazeewo okuzzaawo bamisaayi muto nga kukwe kuli omwana muwala Aroma mwana muwala Rahma Pinky n'omukulu Grenade official ebyo bye biri ku sayidi eyo nambeere nga nkujjayo nkutwaleko eri the beautiful omukyalo oyo Prima Kardashian nga kulaba post eyo ye yalizadde Prima yataddeyo post ng'agamba beef naye omwana n'amugamba this is not beef naawe
ono sebusaba nango omukyala yazimuzeemu ekigambo ekyesagala kubeera nga nkugamba era nga olaba ekifaananyi ekyo osobola okwesomera kuba omukyala Prima yajjayo obusungu bwonna n'amugamba gw'olinganga kino bannange omukyala ono tatudde. Bafaani bangi bajja ku bifaananyi by'abantu ba celebrities ne babako beboogera ebibajja mu mbeera oboolyawo ne batuuka ku seeri wabula kino ffennaffe tetukiwagidde. Eyo njagala mbeere nga nkuddeyo nkutwaleko omukyala presidential advisor Mbitiibwa omukyala Fufiga amawulire agaliwo njagala obeera nga nkutuusako nti omukyala ono amazima gali nti DNA yakoleddwa ku mwana oyo. Yejjukira waliwo omukulu yamanyikiddwa nga Simple K eyavaayo n'atutegeeza nti nze oyo omwana gwe mulaba omwana wange yayogera ebintu bingi gwe story atagiraba osobola okugenda emabegakaawo n'ogikebera n'obeera nga ebintu bino okola ki obifollowinga bulungi. Munnange omukulu ono yajja n'ebbaluwa era ebbaluwa yeeyo gy'olabaawo naye amazima gali nti ku DNA afulumye results ezafulumye omwana si wa Simple K. Omukulu alabika agenda kubeerayo mu kkomera eyo nayo njagala mbeere nga ate nkujjayo kapaalo nkutwaleko ew'omukulu the handsome papa the CEO at Big Talent Entertainment abeera Idrissa Eddie Kenzo. Munnange mawulire agali ku sayidi eno omukulu si musanyufu era y'omu ku bantu betumanyi abamanyi okuuma obusungu ku bafaana. Abadde ku the road to Education Festival ng'agenda agi establishinga mu bantu ab'enjawulo mu bifo eby'enjawulo naye waliwo ewantu amu we yabadde ali mu kola show munnange omu ku bafaana oba muyite omu ku babadde mu maaso awo kuba singa yabadde faana yandibadde takola kintu ekyo. Omukulu ono yavudde mu mbeera n'abeera ng'ate akola ekintu ekitabadde kirungi bwe yakasuse microphone eri omuwagizi naye nga kwe kyavudde kyonna omukulu ono yayita faani wa Musuuza yamuyiridde ebyokunywa nga woolabaawo yabimuyiridde obusungu bwabadde bungi nnyo omukulu n'ava mu mbeera n'abeera ng'ate amukasukira akazindaala. Ekyo tukivumirira okubeera ng'ate ba celebrities mubalinnyirira tukirabye ku bakyala bagezaako bakwatira ate n'abaami nabo bagezaako oba disrespecting ekintu ekitali kirungi yadde. That's all we have for today. Webale kubeera nga obadde naffe okuva gye twatandikidde okutuusa ano beera bulungi.